Akwaniza muganda wange kibulizo je ine ensonga yenyaga tuberenga twogerako bera nakolera wano lwaleero ine ensonga yenyaga tukoleko lwaleero kutte wansi ne waggulu soko je tuberenga tugikuba bamuka abantu beetaaga okumanya ensonga twaliza bulabi waffe anyongera okwebaza okubanga tugoberera akaseera kano konna twewaayo segments nyingi zetuba nazo tulina akebyemizannyo mawulire tukwasa kubanga tukwate eggwanga yonna tuberenga tulizinkako tusobola okubanga tufuna tubya tugateekayo mu budde bwonna esobola okubanga tugafuniddemu wabula tulina segment gye twatuma ey'emboozi za Buganda tujja kubayo nabikwata ku Buganda byokka sayidi eyo mulya emboozi za Buganda olwaleero kiza asooka emberenga nkwaniza okozadisale kyeso ndi muzzukulu w'amazike ndi musajja Muganda mbeeri sayidi z'essingo naye nga ndi muzzukulu w'amazike ndi Wampindi Muganda wange bamuyita Kiberu Musaasizi kawulu kagezi kagenda okunywa omwenge gw'obusogozi kalika kamaze okweyalira ndi muzira mamba muzzukulu wa mugula entebe ly'essiga eryange ate nga ndi muzzukulu w'abakabaka abafuganga ensi muwawa mu luse olwa Ttonda. Okay, tulina ensonga yasinze okubanga ekwata omubabiro etambudde nnyo ku social media vidiyo nabalina gitaddeyo dda waneeno ku channel yaffe ey'omulenzi yayambuddwa ekifundikwa kikanno kyange kya mpindi kyekyamwambudde ajjajjange oyo agayambula mulenzi oyo ekifundikwa ebigambo perception ebadde yanjawulo ndowooza wano vidiyo gye tukyasinze okubaako ne comments nyingi banaga ati batera commentinga bati ku YouTube naye bwolaba olinga commentinze ku YouTube kiba kimukutteko nnyo twafunye mixed feelings buli omu yakitakuse bubwe abasenga awo gye tutajja kubanga tugenda naye buli omu yasobola okubanga alaga ye nga yasobola okubanga kimukwatako n'okusinga ddala ndowooza kyenyagala tubeere nga tutunulako olwaleero kole munnabyafaayo nyagala tubeere nga tutunulira nnyo amakulu g'ekifundikwa lwaki omuntu yandibadde ayambulwa ekifundikwa lwaki mumwambula twamba tuteeka nnyo focus ku bujulizi nti tubeere n'obujulizi nti buli twamwambula ekifundikwa kya gundi then n'okola DNA kubaffe tukimanyi Obuganda tetukyakola DNA yaffe ey'ekinnansi wabeeraga kwalula baana naye okusinza ku circumstances ezoogerwako eziva mu DNA ey'ekinnansi n'amateeka agakyuka gafuga eggwanga akyamazima DNA gye twasigazaawo DNA ey'ekizungu njagala tubeere nga tunula mu nsonga zino DNA yaffe ey'ekinnansi n'obukulu bw'ekifundikwa nti omwana ono yabadde alina okwambulwa ekifundikwa awadde nga mwana muto kiyinza okuba nga kiina ekijja okuba nga kimukosaamu kola ebikoosi yabadde alina okuba nga akyambulwa ne tumanya nti katakyali wa mu nju eyo bategeezaako nti bwe yasikibwa yayitibwanga Muyimbu abeera muzzukulu w'amazigi linnya ly'amaanyi nnyo mu kika kyaffe eky'empindi eyo bukulu bw'ekifundikwa mu Buganda ekifundikwa buvunaanyizibwa bunene nnyo mu Buganda kubanga omuntu eba kulumbe mukwabya olumbe omuntu eba musiba ekifundikwa ekyo bakiwangamu amaanyi agaabo basikidde babe nga basobola okumulungamya atambuza emirimu gy'ekika ekyo so si kyambalo bwambazi si kintu kyetulaba si kyetulaba kyotunira n'olaba bwoki naye amaanyi agali emabega w'ekifundiko ekyo gaba gasobozesa omuntu oyo okulaba wala okusingako banne baali nabo kuba kati abaako amaanyi g'abajjajjaabe agamulungamya okulaba ebi kati n'olwekyo enkola eyo kyebakoze okumwambula kyabadde kituufu kubanga mu Buganda tusikira musaayi ate kati kino kyazuuliddwa nti omusaayi si gwa muyimbwa era omusaayi ogutali gugwe era baba balina okukimuggyako era bakifungulule era tebakimuggyeko bujja naye bakifunguludde ne basumulula kitegeeza amaanyi gonna agakibaddemu ne gateebwa gabe nga tegakyalimu era ne lufuuka lubugo waliwo enjawulo wakati w'olubugo n'ekifundiko olubugo nga balugye kumu osobola n'okulwa ebikanga ekikunta abajjajjaffe ne bakitaffe balwa ebikanga ekikunta naye kati olwafuuse lubugo naye ekifundikwa kyekyo ekiwangiddwamu amaanyi olw'obuvunaanyizibwa omuntu lwaba ateekeddwa okutambuza obuvunaanyizibwa okugeza mu kika okutulanga mu nkiiko z'ekika okukiikirira
oli okubeera mu kifo ky'oli eyava gweddidde mu bigere weyatuulanga n'ensonga zonna ezamubeeranga tomulabiramu ggwe byeyakolanga lwebibeera bivunaanyizibwa ku ggwe era n'emisango aba alina emisango gye yatuulangamu oba yatuulanga mu nsonga okuzitereeza kati ono wadde emyaka mito era kati gwe oba osuubira okuzituulangamu okuzigodera kitegeeza oba weetaaga amagezi mangi nnyo agatali gotasobola kufuna bufunyi naye okuggyako ng'oluŋŋamiziddwa abo abali emabega w'ekifundikwa ekyo kati n'olwekyo ekikolwa ekyo kyebakoze kituufu mu mpisa ezaffe ng'Abaganda ojja tulaba ebika bingi ebigenze mu kkooti ya Kisekwa. Kkooti ya Kisekwa tagimanyi ekkooti eri mu ddiiro lya Katikkiro etereeza ensonga z'obukulu bw'ebika. Tulabye okugeza ekika ky'Engeye bwe bagenda bayomaze emyaka nga 97 nga balina Kasujja Kyesimba Kasujja nga Nsobole. Nsobole kitegeeza omuntu alidde obuvunaanyizibwa naye nga si yasaanidde nga si wa musaayi ogwo. Kati tulabye abakulu b'ebika ebika bingi ebibadde n'abakulembeze nga Nsobole nga bagenda mu kkooti ya Kisekwa era Ssaabasajja n'alamula n'agamba ekifundikwa naye ogwendiga gwo gukyagenda mu maaso tebinnaggwa baajulira erika akaso tetuyinza kuboogerako tulina okulinda Ssaabasajja Kabaka ensalawo ekoogo. So tulabye ebika ebingi okugeza n'ekika ekyekkobe nabo baalinayoko omusango n'ebika ebirala bingi bizze bigenda nga bigenda mu nsonga ezo naye bo olw'okuba ekifundikwa kati ebifundikwa ebyo nga bakikwangula naye nga bo kyebakola nga bakyambaza oyo omutuufu asaanidde nga banoonya kubanga yo kkooti ya Kisekwa enoonya n'oyo tekoma kugamba nti ekifundikwa ono akirina mu bukyamu naye ezuula n'ekikuggyako ne bakiteeka ku mutuufu ne bakyambaza omutuufu. Kati lwaki bito twakifunyulutti twakitadde buteesi ku mutuufu anti wano tebannafuna mutuufu ate nga ekifundikwa tekiyinza ate ono balina okulaga nti bamuggyeko wabaawo obukakafu ensi yonna nemanya nti takyali omugenzi takyali addidde musika w'omugenzi so newaba nga teri ajja kujja ate amutikke obuvunaanyizibwa butali bugwe kubanga tabusaanidde talina kisaanizo ekisookera ddala si wa musaayi ogwo ekisaanizo ekisooka kyonna bwekiti okusikira musaayi kubanga omusaayi gwe tusikira mu Buganda kubanga mu musaayi gwo bw'ogenda ne mu sayansi mu musaayi gwo muno mumugwe mulimu kye tuyita DNA. DNA eyo yetambulira erimu bagamba erimu ebintu ebikwatako ne bajjajjawo bonna okuva ku jjajja eyasooka ku nsi bonna bakulimu mugwe wano nti osobola okuwandiika ebitabo 100 ng'obijje mu DNA eyo nga buli kitabo kirimu peegi 600 ebinformation ekukwatako ekulimu ebikulimu bajjajjawo buli jjajjawo yenna gwemanyi ne gw'otalimanya kyega tulina obusobozi amu tutamanyira kumanya n'ebitubaako byonna ebisinga siffe tubatusose entambula yaffe enjogera yaffe enfaanana yaffe byetunyumirwa byetukyawa ebyo byonna bifugibwa musaayi. Nsonga ebiseera ebisinga oyinza olaba omuntu oyinza otuuka mu famire oba ng'oli alinako obulemu ng'obulemu butambudde ku bantu abakwata mu batandwa ku mukaaga n'omusanga ng'oba alina akagera akaddyo oba akatali mulwala tosinkana agafamire gyokola famire ezimu zikebera nabugere nebino ebigere si byaffe ekusinzira ku mwana ebigere byaffe bibeerawo ebityo ekyo kituuza ku nsonga nti twava ku nnono okuva edda nedda tukimanyi nti obwenzi bubaddewo nga tuyingire mu dyeni ey'ekigande kubanga kakati twaba ku dye edda wabangawo okuyita kyayitibwanga okwalula abaana kati twesanze olwa circumstances ezakibangamu n'amateeka agakyuka kizibu nokkanga mubikangamu kizibu okawulira ekika nti olumanyi bimu n'abaana abamu oluusi okufiiramu okusinziira ku njawula z'ebika ebyenjawulo isa tukolako ku bika ebyenjawulo kati twesanze nga twakuvaako okwalula okwennono dyeni ey'ennono kati ate nga n'eno ey'ekizungu oluusi abamu tebagisobola bose abasinga tebagifana kubagamba nti omwana wawa nga bwe twajaliko omwana yayanguddwa tebasooka kukola dyeni. Kati ffe mu Buganda edda buli kika kyalina enkola eyakyo
kati ebika ebimu baafunanga kalira k'omwana ne bakassa mu kumata bwe kagwangamu bwe kebbikanga nga si waawe bwe kasigala kungulu nga waawe naye era nga bwe baakolanga ekyo naye era nga bakebera ebigere ne bakebera ebitundu ebyenjawulo kubanga buli kika kibaako n'akabonero ak'enjawulo akazaala ku baana baabwe ekintu ekibatambuliramu nga nakabiri bannakasatwe bonna buli muntu yenna azaalibwa mu musaayi ogwo aba n'ekintu kyalina ekifaanagana n'abalala niyo ekiba nga si feesi nti yefaananya ez'abalala naye era wabaawo ekintu kujje oba njala oba ekintu ekyenjawulo ebyo byonna baabikeberanga era abaddenga abagamba naye omwana nga alina byafaananya jjajjaawe kati ate ebika ebirala byalina enkola ndala okugeza kati ffe kanjogere ku ffe ab'emmamba abava mu ssiga eryamugula entebe bw'ogenda entebe awo ku lubalama lw'ennyanja ku kisaawe nga ku kisaawe ekyennyonyi kumpi n'entebe zamugula waliyo olusenyi lwe bayita serwanja onsenyi luno serwanja ffe ewaffe bajjajjaffe baafunanga abaana bwe bazaalanga abaana nga babalinda ne bakulamu nga tebabatwala nga bawere nga babalinda ne bakulamu ng'omukyala bamuwa obudde okwerowooza omwana okukaka bw'aba alaba ngamanyi siwabo n'amugabe omwana wezanga emyaka ng'enaawo nga bakuŋŋaanya bali mu myaka egyo nga babatwala ku nnyanja nga babasuula mu lusenyi olwo lwe bayita serwanja ng'amazzi gabatwala kati abaffe baddanga ng'ejjengo libazza banamutteke nga bamwenya n'okumwenya nga tebalina ko kamogo nga bafiirayo era jjajjange Alfred Brown Kiberu azaala kitange yaŋŋamba mu myaka ejaana yaliwoko ku mukolo bwerutyo olabako n'amaaso agage nga baliwaawona omutaka waffe kwava mutuba ogwattaka kayiba nti omutakattaka kayiba yaliwo ku biseera ebyo yatwalibwa n'akolebwa omukolo ogwo era n'asuulibwa mu nnyanja era ejjengo ne limuzza anti yali agenda kufuulibwa mutaka ne basalawo okumuyisa mu mukolo bakakasizza era jjajjange yanyumya nti ejjengo lyamuzza bulungi n'adda ku lukalu netaliiko kamugo konna ng'amwenya n'okumwenya ate nga naye yali muto so kati ffe bwe twakikolana so oluusi ndowoozaamu singa tulina obusobozi netuzza enkola ezo tulowooza abakyala bandibadde ate nagobala bumenyi bw'amateeka kuba amateeka kati tugalabye gakyuka agaffe buteeka omwana ku nnyanja n'atakumawo nga mulamu oba omussi bwebuzibwawo simanyi oba ntebe entebe wabeerawo security y'amaanyi awo wewati kumpi ne airport tuyinza kulaba ng'oteeka mwana ku nnyanja ebifundika bino byawukana bitya lwaki kitunulirwa nnyo omwana ono singa teyajjibwawo ekifundiko ekyo yalibadde ati ayinza sanga bikisenga aba asigaddewa kale tugeze tebakola DNA tewavaayo amukayanira era obuvunanyizibwa tomanya bwani mususseeko nga bali abali emabega w'ekifundiko ekyo amaanyi agali ekyo gabanja nga gatunange gamukubamu ebitu gagamba ono si waffe bayinza obutamusiima nga balaba enkola ye si eyaabwe ey'ebintu omanyi eri enkola y'ebintu era gyetukolamu nga nsikire era banditunudde ne bagamba waliwo ekibulamu era oyaliriza okumanya okugeza emisomo gye negigaana nga ne bagezaako okukola ki nga buli kyakwatako kigaana kubanga ekifundiko kyalina si kiki abakazi bo bafuuka bayaayi era nzemu ku bintu enandigambe ku mulembe guno oba osobola kebeza okubanga nozebadde ngambisa yaffe mu Buganda okuva edda nedda nti abantu baalula abaana bwekiba nga tekikyaliwo ndowooza twandigiriza DNA twandigifudde yateeka kubanga kyali kyateeka okukebera abaana bano amawanga malala gano go tegakola DNA kubanga tugenze nnyo mu nkola ey'ekizungu
Nendowooza sisuubira nti ne mu bazungu nabo malaga gaba omwana otyo ntiwawano. Era nabo buli ggwanga era baba n'ebyabwe engeri gye bamanyamu nti ono waffe ono si waffe kwegamba. So okwewala ensonga nga zino ezabadde ku mwana ono kubanga omwana ye nemusanyufu olw'omwana yawonye ebitali bibye kubanga okusitula ekifundikwa nga si kikyo kikumenya. Ekifundikwa kiteekebwamu bingi abamu bayinza giyita mizimu, abamu bagiyita mizimu. Amwere n'emizimu egitali gijjo ayo nenjogera badde gamba okubya obuzimu obutali bwa kikakyo. Naye ebifundikwa bino byawukana bitya? Kuba waliwo ekyabakulu b'ekika anti ekifundikwa bw'osikidde alina buvunaanyizibwa ki? Kati okugeza omukulu w'ekika ye ekifundikwa kye kizito nnyo kubanga n'abantu abakitambuliddemu babadde bangi nnyo. Ate ebifundikwa ebimu byo biba bipya nti okugeza osikidde kitaawo talina butaka bwe yasikira, so ekyo kifundikwa kipya. Ekitegeeza osobola okufuna ekifundikwa nga kitaawo abadde yasikira omusajja nga yasikira abantu nga 7 emabega nabo baali bajja basikira. Kitegeeza okwala ekifundikwa ng'ekyo kiba kyamaanyi nnyo era tokizajjirako. Kati ebifundikwa okugeza abakulu b'ebika abamu bambadde ebifundikwa nga ye 32 ng'ekifundikwa kyennyini kyayambadde ye 32 okukyambala. Ekyo kyennyini ng'olubugo olwo ekifundikwa ekyo nga bazze bakyambala bakikwasa ono ne batambula emyaka 10 emyaka 8 7 nga batandikira mu kifundikwa ekyo. Kati ekyo kyamaanyi nnyo kubanga abakiri emabega bangi ddala ate n'obuvunaanyizibwa obukiriko kubanga buli kifundikwa ekiba nga kitambudde ebbanga ddene kitegeeza n'abantu n'obuvunaanyizibwa bungi nnyo n'abantu abakuli wansi bangi ddala kitegeeza n'ebizibu byolina okugonjoola si bitono. Kituufu. Ntegeeza bw'oba ku kifundikwa ng'ekyo nga toli wa kika oba oyambadde kinene era ojja kubonaabona nakyo kubanga byokola tobitegeera si gwa bisaanidde. Weetise omugugu ogutali gugu lekera nanyini mugugu yeetika omugugu gwe kubanga buli muntu olina omugugu ogw'omunsi teweetika bitali bibyo. Bw'okimuggyako okujja otakifunye kozatogala nti okukifunira waba tewali omulala agenda kukyambala nga bakyakati banoonye balina okuddayo ate mu famire mu musaayi gw'omugenzi bafunemu omwana abadde teyaleka abaana kubona omwana wabula talina bamwambaliza bamufuula omusika kitegeeza ayinza bali talinayo omwana mulenzi kitegeeza oba nga yetannaakuzaala kitegeeza mukadde kano abeera nalina okugenda kati oba mu baana baganda be gwe bawa ekifundikwa ekyo bamusumikire ng'empisa y'abaganda bweri ku lumbe obulala tebayinza kudda mu lumbe luli lwayaba kyaggwa naye basobola okufuna olumbe olulala olw'omuntu mu famire eyo baba lwabya nekino ekifunono ne bakireetera awo naye ne bamusumikira awo obuvunaanyizibwa ne bweyongera mu maaso. Ndowooza tuyinza okukomawo waliwo obunezimba era kira ky'oyinza okuba mubatirizaako naye nga twebaza nnyo abatulaba twebaza nnyo so okubanga mufolominga munaye kyama yaffe tujja giyisaako bingi kwebaza gy'osinza okulayikinga nosheralingako n'abalala naye ndowooza wongera okuba nga tusubscribinga ekuba gwe gusoose subscribinga ate wongera okuba nga osheralingako n'okulayikinga produce zaffe ezenjawulo tujja kuba nga twongera otambula bwetyo. Nze Disani Kyeswa ndi muzzukulu w'amazike ndi wampi ono musajja wange musajja wa Kabaka kirero omusaasizi kawulu kagezi kagenda obunyomwenge obw'obusobozi kaleka kamaze okwegalira. Tujja kuba nga tuddamu olunaku olulala fonna abakkiriza tubire nga tukuteera awo Mukama abakuumi.